Kumena bali ku There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda aye namwe abali Mutalamanja katusabe Mukama tukwebaza olwaleero kubanga otukuumye nga tukyali balamu kiro amaanyi kiro abuyinza bw'olwo mwoyo atunyika mu ndagaano y'omusaayi gwa mu Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu. Amiina. Kale oba akatuuka asooka osubscribe ngo like nga to sharing comment section nzugule okubanga ate otekayo ekirowoozo kyo okusinziira ate ku video. Tugenda bateerayo akatambi awo mwenna abadde bagamba Kayanja nga abadde musirifu. Gino gyonna emyaka allegations ze bamwogerako nti musiyazi oba Miracle Center okubanga ate nti tendekero ly'abasiyazi. Twabadde tuli awo omukulu n'avaamu Omwasi ayina ebigambo byayogedde. Olunaku lwabyo tugenda okubanga ate tudiscussinga akavidiyo ako nkayina mu maaso awo ngenda kuba ate nga nkakuteerayo tulabe omukulu ebigambo byayogedde. Bannayuganda badde basuubira okubanga mu bigambo byanasookerako ajja kugamba ebisiyaga bibi tetubikkiririzaamu ng'ekkanisa era tubikondeeminga. Naye mu interview yonna gye yakoze amazima temwabaddemu statement egamba nti ebisiyaga bibi. Naye yavuddeyo n'akola clarification n'agamba ye talina lutalo wakati we ne Ssenyonga. Ate ekyokubiri n'agamba nti Ssenyonga byagamba nti bamuwaabira mu musango ogugenda mu maaso mu mwangatu. Erinnya lya Musumba Ssenyonga teririimu. Abantu babiri abava ku Christian Life Church be bavunaana naye nga teyo Musumba taliimu. So n'agamba talina buzibu era talina kukaayana kwonna newankubadde okusika omugwa ne Musumba Ssenyonga. So nebijjawo oluvuuvumu olubadde lutambula nti waliwo obutakwatagana. Naye nze njagala oze speech eyo bulungi, njagala obeere analyst omulungi engeri Musumba gy'ayogeddemu n'engeri gy'awadde statement ye ku musango ogwo oguli mu mwangatu. Kuba yagamba sitavunaana si yeye avunaana abavubuka abo kwe kuli ne vice chairman owa Kiganda zone n'abavubuka abalala oba n'abo abantu ababiri abava Christian Life Church si abavunaana wabula government. So statement eyo nze nganze alabira ewala nagirabe nti ekisiyaga mu ggwanga Uganda n'okwetoloola ensi yonna tekisobola kulwanyisibwa na kooti era teri kooti egenda kusala musango ng'egusalira kisiyaga. Ekyo beerawo ng'okimanyi. Ebyogenda mu kooti tebigala kuba nga bituyamba. Ekisiyaga ekkanisa yeyina okuba ng'eyimirira ate nerwanyisa ekisiyaga. Paka zino gavumenti zonna ziri anda abasajja abo. Omulamuzi ono agenda okuyimirira asala omusango bali asajja bamufuga ebyobugagga bye ebisinga biri America. Balamuzi bonna boolaba especially aba Africa. So kijja kuba kizibu okubanga osalira bakama abo abakuterekedde ensimbi abaana bo gye basomera ebintu byo gye biri bagambe anti omusango gubasinze. So n'abalamuzi bano mu basaasire nabo baba ba protectinga family zaabwe. So bino byonna ebya maaso omusango oguli mu makooti ne biro yatwalibwa mu kooti kankubuulire wetunadda mu mateeka agenzi ekisiyaga tetugenda kusobola kubanga tukola ki atukiwangula. Ekisooka kirimu ssente mpitirivu ate kirimu abanene abangi bw'obadde tosuubira. So kiba kizibu nnyo okusobola okubanga okiwangula. Naye ankuteereka vidiyo ako kadakika nga 5 onoomala okukalaba nja kujja tusobole okubanga ate tutematema mu nsonga zino. Engeri Musumba gye yayogeddemu ye abantu gye badde bamusuubira ye ebintu byayogeddeko byebyo bye yakoonyeeko abantu bye badde basuubira okubanga ayogerako. Mu ddakiika emu katukomewo ate tusobole okubanga ate tweyonge. Waliwo omusango ogugenda mu kooti tetukkirizibwa ku discussinga musango ogwo. Omusango ogugenda mu kooti guli ku mwangatu. Omusango ogwo Uganda government erina abantu bevunaana bali 10. Government ya Uganda evunaana abantu 10 omuli abavubuka abali balina ewaffe ku faamu. Deputy LC1 chairman owa Kiganda zone ali attached ku Musumba Kiganda n'abakozi babiri ab'Omusumba Ssenyonga abamu ku assistant b'echurch. Musango ogenda mu kooti guba guyise mitendera. Gubaako omuntu aguwaabye alina we yaguwaaba
yaguwaba ne banoonyereza bwe bamaliriza ne baguweereza mu kitongole ekivunaanyizibwa okuvunaana ababa bazizza emisango oba okubagamba nti balina musango ekya DP. Ekitongole ekyo kijjudde abantu balamuzi basoma amateeka bamanyi buli kintu kyonna si kyakyezo oba kiki ne bavaayo ne bagamba nti Kayanja ne banne ebintu oli bye yali awabira nti bamuzaako omusango bituufu. Bwe tunoonyereza mu byempuliziganya, bwe tunoonyereza mu byabasawo oba ddala abantu bano basobezebwako, bwe tunoonya mu bino nabyo byonna biraga nti ebintu bino byali bya bulimba era bano balina ekigendererwa kyabwe. N'olw'ensonga eyo amateeka gagamba gatya? Amateeka gagamba bwe gati nti kino na kino na kino na kino omuntu bw'atyavunaanibwa asibibwe mu kkooti yeewozeeko. Kati gwe musango ogenda luddawa mu kkooti ng'omusango guli si gwa Pastor Kayanja. Omusango gugamba Uganda versus n'abantu bano. Somo wali wa gavumenti yawoza omusango guli omusango si gwa Pastor Kayanja. Omusango gwani gwa gavumenti okusinzira mu mitendera gy'enkula ze kwamba bana kyoli nagamba nti otalo wakati wakanja Pastor Kayanja ne Ssenyonga tewali utalo wakati wange na Ssenyonga. Musango gwe guliwo gulimu abantu be babiri era kyovolaba nti yagula balooya bameka bataano ababawolereza balooya bataano. Omuntu bwogulira balooya bataano si kitono olina balooya bataano si kitono. So alina balooya bataano yabagulira era omusango gugenda mu kkooti. Wabanga ozanyira mu kusoma kw'abantu n'ebitongole bya gavumenti n'obifula nti babigulirira n'obigamba nti byalidde embuzi n'obagabye balese bya bulimba ng'ate naye wennyini omanyi oli mukwasisa w'amateeka kuba bwanga ogulira enjiri oba abantu bakwasisa amateeka. Mu Uganda tulinamu amateeka. Gwe bwe wali otwala omusango wagutwalawa? Wagutwala ku poliisi tewagutwala mu ggulu kubanga wagutwala lubano musango gyange mugimpe mwena muli babbi omusango gwange nze gitwala wa Katonda Almighty God emisango gijje will be having a different conversation. Naye emisango ogitwala mu bitongole ate byovuma nti biri enguzi si bwe gusoose ng'ayogeredde emyaka 8 up to now. Si ffe kaba alumbye buli muntu yenna yegwalaba nti ali bw'atamulumba alumba n'abafudde. So ekyo kirekera ab'amateeka n'abantu abalala. Omusango gwa Uganda versus abasumba bo babiri kakati tosobola kera kumatya n'ogamba nti abo bampayiriza abo banteekako bintu birala baagala kunkwasa baagala kunsibisa. Ku musango guli oguli mu kkooti sinalabako linnya lye. So kakati nze ndowooza nti olabira ddala nti alina kyagala okuyita oba okwetegekera okuteekateeka kye tuyita preparing the masses. Oteekateeka masses osinga kintuukako nja kuba nali nabbi naye ng'okimanyi nti bw'onovaano ng'enkuba etonnya ojja kutoba. Kati ne mbateekateeka bannange nno enkuba nayinza okunkuba n'entoba naye ng'enkuba ogirengera etonnya wali era eyiika yinza okuva wano n'entuuka ku mbaga nga enviiri zonna zitobye enkuba. Bwe mugiraba mumanye nti nali nabbi nabalagula naye nga te enkuba ogiraba ekola ki etonnya. Kati kitegeeza nti obadde otuteekateeka singa otuuka ng'enkuba ekukubye ffe tulowooze nti wabadde obimanyi. Nze kinzikiza abakkiriza basabe babeeroke tewaliwo bunkenke mu kyaki. Era olwaleero abantu bangi beyise mu masinzizo. Olwaleero bwe njikiriza nti amasinzizo gonna gajjudde abantu bagenze ne basaba teriyo kintu kikanga abantu bamanyi Katonda. Ekkanisa tyatandikidde ku Kayanja na Ssenyonga. Kale ndowooza akatambi ako okalabye era Musumba byayogedde saga kubanga mbiddamu nnyo. Obaddewo ng'obiwuliriza era omwekanyiza n'amaaso go. Ye agamba nti ye tavunaana bantu bano wabula abantu bano gavumenti yekola ki yebavunaana. Omusango oguliwo ate guli wakati wa Musumba Kayanja n'abantu abo.
wabula omusango oguli wakati wa gavumenti ne Musumba Kayanja manya na gavumenti nabali abantu. So nze munjogerayo okusinzira nganze waliwo kifaananyi kyatusiigira nti okuwalampa Musumba Kayanja obanga owalampye gavumenti. Manyi bano abasumba abamu balina mu state balinayo omukono gw'amaanyi nnyo, so nga tosobola kumumala gamuwaabira n'okola ki n'omuwangula. So ye yakivaamu ekyo ekyomusango yakikwasa gavumenti. Kati gwe obanga oyagala kuwalampa Kayanja n'ebisiyaga manyi ogenda kuwalampa gavumenti, ate ani asala omusango? Gavumenti yesala omusango. So obviously oba togenda kusobola kuba ng'okola ki ng'owangula. Naye waliwo akatambi Pastor Buzibu yagamba nti Pastor Ssenyonga Pastor Kayanja awa abantu kuri Easter abagambe ekituufu nti bana ebisiyaga sibiwagira. Interview yagikoze ku Easter ndowooza yawuliriza Pastor Buzibu, naye ate kye twabadde tumwetaagamu temwabadde ekigambo bisiyaga mu interview ye, temwabadde ekigambo okutegeeza kanisa nti bino bye boogera bituufu oba bikyamu, wabula ye yabadde ng'abategeeza nti omulwanyisa oba olwanyisa gavumenti era oba ogenda kuwoza na gavumenti. Nakongera bagamba nti ye talina buzibu wakati we ne Ssenyonga era tewali mbiranye yonna. So ife batulese mu kizikiza. Interview eyo twagyesunze naye ate teyavuddemu bibala nga ffe twabadde tusuubira, kubanga kyadde kyangu omusumba okugamba bannaaye byonna ebibadde bigenda mu maaso n'ebiriwo n'ebikyagenda mu maaso ffe nga Miracle Center era nze ng'omusumba agikulembera ensonga z'ebisiyaga ziboogerako si ntuufu. Ffe ku Miracle Center ebisiyaga tetubikkiririzaamu era tugambira ddala nti bibi n'ababikola balina kwenenya, otherwise baba bagenda kuzikirira. Eyo statement era akyagaanye okuba ng'akola ki agyogera. So alina ensonga ze lwaki takyogera. Ffe tetusobola kuba nga ate tusoma endowooza ze lwaki musumba alemereddwa okuvaayo okugamba nti ekisiyaga kibi. I don't know why. Oyinza okuba g'olina answer naye nga nze nja kulekaawo oyongere okuba ng'okubaganya ebirowoozo n'oyo akwetoolodde. So ndowooza ke twagadde okuba nga tubaleetera akatambi osobole okuba nga ate okalaba n'okuba nga towuliriza ensonga musumba enjogera gye yabadde ayogeramu nga eraga buyinza ng'alinga obuyinza yabulina era mwabamuwalampa muli kuwalampa gavumenti mulina okuba nga mwenywezezza nnyo. Kakati nze nkomekereza mbagamba ekisiyaga tekisobola kuwangulwa mu kkooti ey'ensi kubanga balooya abawolereza abagenda osala omusango ne be bavunaana almost be bamu, okitegeera. So ekisiyaga kijja wangulwa mu kkooti nga ya Bwakatonda. In fact Kayanja yabuze ekibuzo n'agamba kakati mbu mwagamba emisango gyammwe mugitwala mu kkooti yansi manya yaggulu, oba okusinziira ku Ssenyonga ye yagamba nti kakati omusango gwe ogwa Kayanja agenda gutwala mu kkooti yaggulu. Kati ki ekyabatwaza omusango mu kkooti y'ensi obanga ogwammwe guba gulina kusalibwa kkooti yaggulu? So enjogera omukulu gye yayogedde eraga nti obuyinza bw'alina bungi nnyo era mwabamuwalampa n'abaogera ebya swakaba mujja kukolebwako ng'amateeka we galagira. Mujja kuba mulwanyisa gavumenti, mulwanyisa constitution ya Uganda, okukuba kuwaayiriza muntu, okitegeera. So kuba kuwaayiriza muntu ate badayonze bukyabatandika zino za allegations ebyokugenda mu kkooti. Nze ne Kayanja simulabangako mu kkooti ng'agenzeeyo simulabangako ng'alinnya era balooya be bakola ki ate be balinnyayo. Naye byonna tubiwulira tubiraba era kyongera okuba nga kinakuwaza nti abasumba tebasobola kuba nga bamenyeka mu mitima. Abasumba baakakanyala, buli omu alaga level gy'aliko nti nnene tasobola kuba nga afukaamirira mulala. Buli omu waatunulira ekibiina ky'alina n'alaba nga w'amaanyi w'anakka wansi n'akakkana ajja kuba ate yeeswaza mu maaso g'abo abantu abakola ki abamugoberera. Naye waliwo olunaku lw'ogenda okuyimirira mu maaso g'entebe ng'ekibiina tokirina, oyimirirawo ku lulwo nga ggwe,
so kyalibadde beta buli omu neyeekuba mu mutima n'akakkana n'ayogera amazima, eyeetonda neyeetonda, awaayiriza neyeetonda, oba abirya naye n'akola ki, neyeetonda ekkanisa ya Kristo nesobola okuba nga yeeyongerayo mu maaso. Naye ekyo kyo tukisuubira omulabe gwe mulimu gwe okuba nga aleeta ebbala, asobole okuba nga ate aliteeka ku kkanisa, tusobole okuba nga tuziyiza abayingira ate n'abafuluma nabo ne tusobola okuba nga ate nabo tubaziyiza. So eno scenario bukyetandika myaka na myaka bangi abadde basobola okuba nga bajja mu bulokole, naye ate tusobodde okuba nga ate tubaggalirayo okuba nga tulemeddwa okuba nga twogera amazima okwekkiriranya. Okitegeera, tunoonya fame, tunoonya buganzi. Omwalooza wenneetonda nja kuluzinga position yange mu State House. Omulala naye agamba wembivaako abantu bajja kulowooza nti mpoye nali nkolaki, nali nnimba. So kati ffe endiga zattu baaba batuleka mu masaŋŋanzira era emisege gigenda kulya nga tegirinaako wadde akolaki, wadde agoba. Naye nga ffe there is still hope, tuvumirira tugamba ebisiyaga byazikiriza ebibuga bibiri nga Mukama talinamu wadde nakwerowoozaamu, Sodoma ne Gomora. So tubivumirira byonna gye bikolebwa oba wa tubagamba nti mwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda busembedde. Nammwe abasumba mwekube mu mitima, tukooye entalo zammwe. Okitegeera, tukooye okweraga nti nze asinga. Buli omu n'ayita bannamawulire n'ayogera ng'alina obuyinza. Buli omu n'ayita bannamawulire n'ayogera nga ye pulezidenti w'eggwanga. So ndowooza ekaseera twekube mitima. Waliwo olunaku olwo, olunaku lwogenda okuba nga oyimira maaso ga Katonda wekka, ng'ate abantu be wali osuubira nti wonna oyogera amazima bajja kuddukako, ng'ate na buli omu ayimiridde akululwe kubanga asalibwa ki, omusango. So sigala kubanga nsukka wano, ndowooza ekyo ekibuzo nkikulekedde ne interview ya Musumba ngenda gikwongera mu maaso awo. Naye alinisa hotelo mu kibuga Jinja woba oyita ate osobole okuba nga ofuna ebintu ebyenjawulo, ebyokunywa, ebyokulya, ebyokusula, sawuna weeri, ebirabo weebiri wali otuuka butuusi, oyagagulira maama, taata, mwana, ate byonna ebirabo ojja kuba nga ate obifuna ku bbeeyi ate etali ya waggulu, bbeeyi yakuteesa. Jangu ofune services, olina pate, olina conference, jangu ku Alinisa Hotel, ebintu bijja kuba nga ate bitambula bulungi. 07523447 ne 0761 088345 ze namba zaffe z'essimu kw'osobola okuba ng'oyita ate n'obaako ky'obuuza. Kati tusinkane ku ssaawa 6 ogw'ekiro, tugenda kuba ne show yaffe nga bulijjo. Twatandise ku show egamba how people enter evil covenants. Twalabye engeri abantu gye bayingiramu mu ndagaano ate ez'ekizikiza. Kati olunaku olwaleero ku ssaawa 6 saagala osubwe tugenda kuba nga tukwata ku topic egamba signs that show that someone is in evil covenant. Obubonero obulaga nti omuntu oyo ali mu ndagaano y'omulabisita. Nja kuba ssaawa 6. Tubaagaliza akaseera akalungi oba tubaagaliza amakya amalungi mu mawanga amalala bwakakya, ate mmwe abali mu ggwanga oba mu mawanga agalinga Uganda nga ssaawa y'emu tubaagaliza akawungeezi akalungi. Mubeere bulungi ate era mweraba.